Manya nze Benon Mugumbya nga nkolera wano ku Swangz Avenue era ge mannya ge gamu sisaafunayo linnya ddala okwetuuma ng'abayimbi beetuuma byagaana okujjako waliwo kyampita Benon and Vampos naye nga kati sooka otubulire katonjo briefly oyimba ddi otandika ddi okuyimba then tudde n'okyuka n'okyuka ate n'odda mu producing. Okay, biwanvu naye nga nfunzizza bwe natandikira ddala okitwala serious nga ngenze mu ssomero lye bayita Namasagali College gye nasanga ate abalala abaali nga oba nyinza kigamba nga bo bakitwala dda serious nga Juliana ne Vampos namusanga eyo. So kati awo bwe mu holidays waliwo akafo ketwagendangamu ennyo ke bayita DV8 ne Sabrina's kati ate nensanga abayimbi abalala basically nentandika okukinyumirwa n'okukiyingira, that is 98, 99. Then in 2000 in our vacation netukolayo obuyimba ne Vampos. 2003 that's when we got our big break. Twakola akayimba akafuka hit akatumanyisa mu bantu netutandika okutabalatabalala ne ku nsi biki naye nze as time went on natuuka nga mpulira nnyumirwa nnyo the process behind making a song. Ebbanga linamala on my first job nze omulimu gwe nasooka okukola nga ndi mu vacation nali systems administrator, nali njaganya ebintu bya computer. So nga ebiseera ebyo nga internet cafes zibe z'amaanyi zikyakola, so nga neeyambisa omukisa ogwo okukozesa internet okuyiga software ezikola music nga waliwo software gye bayita Fruity Loops. So nga nkola beats bwe ntyo mpola mpola nga binnyumira. And then one evening waliyo omwami bamuyita Eddie yali mu group gye bayita Ngoni, yali naye atandise studio e Uganda bagita Good Enough Production. Nawuliramuko ku bintu byange naga okimanyi osobola okuba producer. Kati ate awo nange nennyongera nenzizwamu nnyo amaanyi. I was so encouraged nti someone has told me, oh, you can be this. Okitegeera. Nampita mbeere nga nkola ku studio ye wamu ne munne gwe bayita Pato. So nenkola awo ku Good Enough for I think about a year. Then lumu producer Nakinku mu ggwanga lino gwe bayita Steve Jean nankubira and he offered me a job okukola ku Benon. Ate ekyo nakyo nekinyongera okukola okumboostinga in my confidence in what I do, n'okumuyigako bingi, paying attention to detail biki. Nayo nenkolayo for about a year and a half, and then that was in 2007, and in 2008 I started my own studio e Muswangali okwava ekigambo ekyo Swangz Avenue. Muswangali ku Salama. Ku Salama Road ya Muswangali. Yeah. Kati here we are 10 years later. Kati olwo okumanaginga ate ko kubiyingiramu wa? So I think in 2009 we nakwatagana n'omwami gwe bayita Julius Chaze who
well twali twemanyi from way back nga running a company gye bayita Buzz, ng'era tumukubira ebivvulu mu masomero biki, then ne tukwatagana nga oluusi mu nkola, let's say if I have a project that I need to pitch, kati nze ng'ebyo sibimanyi, kuwandika proposal mwana nze ngamba fala, so nga kikwasaganya. But I knew that, you know, he loved music, yalina ne studio as well, gye namuyamba okusetting up, naye nga ye just akikola lwa kunyumirwa. So in 2009, now I think he could see that there's potential in me, but nga bintu mbikola nga mudongo, as an artist. I did not set myself up as a business. Naddala fe abadongo tulina nnyo obuzibu obwo. Those days I was producing music, putting music out there, nga siba na sente, struggle to pay your rent, biki. So he's the type of person eyambuuza ebibuuzo bye saagala kuwulira nti naye weeterezeza otya to make sure you keep this business running. What will happen when another hot producer comes nga si gwaliko, which is very inevitable, nti mu life eno bibaawo nga leero gwaliko enkya si gwaliko. Okoze otya okulaba nti nno business yo ejja kusigala nga twayogera nnyo, which later on no nga navaayo nga natandika swangz. So we partnered, segera we actually moved from Muswangari netugenda Muyenga, kwagamba netukizimba, you know, to start really doing business with corporate companies, agencies. Also fembi twalina ekirooto ky'okukola ki oku managing a talent, helping people, creating, you know, opportunities, a platform, creating a stepping stone for artists. So yeah, kyatandikira awo, and when the business started to make some money, that meant nti tusobola okukola ki kati okutandika okuwagira, okusupportingayoko ku bayimbi omu babiri, kitegeera. So nekigera nga kikola mpola mpola bwe kityo. Ne kati okuyimba okyayimba? Bwange biseera byange eby'eddembe. Anyway, seriously, yes, okuyimba kye kintu ekizibu okuvaamu. Yeah, I still do music. Muyinza okuba yes temundabalaba just because of my job, because ne music naye bw'oba okirimu olina okuba nga okiwa time, kitegeera. So I'm not as active as I used to be, naye nga nkyayimba. Oba kyakuzitowakokko? Manya abamu bagamba Benon twamuloga ne tumugoba. Tebansobola. Nkinyumirwa, era once in a while, you know, naye nga tekikyali ku level eri. Kubanga abamu bagamba omusajja ate yali ayimba ate yaddukira tebamulaba. Well, nkola gino, and I still feel nti nkyakirimu, because era somehow kikyali connected mu music. But also, honestly speaking, I feel comfortable in the background. Tewali nnyo pressure. Bane bintu by'abayimbi mubala bulabi awo ki, but they do a lot.
pressure eba nyingi, sinti no oba ntya pressure or anything like that. It's, I don't know, for some of us we feel comfortable, just being in the background, n'okwasaganya ebintu mpola mpola. Kati obeera okay. Gamba kati obusembayo ku Bukedde TV. Abatulaba ku Bukedde TV mwebale nnyo okutuwagira, mwebale kwagala music gwa Uganda. Mukama bakuuma. Tubulidde ku bayimbi lisiti y'abayimbi be mu managinga kati. Abayimbi be tu managing right now bali babiri, that's Winnie Nwanji ne Vinka. We hope to make that list bigger mu biseera ebitali bya wala nnyo. Yeah.